Libadde Essanyu Jerere makagaji ya Aruna sakuwe ekyengera nga muwala we Halima Nankyango ono Kiggala nga ayanjula omwagalwa we Mina Ngobi nga ne Kiggala era nga werekeddwako bakiggala banne. Abantu beesombodde okujja okubeerawo ku mukolo guno nga nabo babadde balingisa bulingizi olw'okupula bye batuula okusobola okulaba bulungi. Mu banki abazina mubadde mu bakiggala ab'enjawulo bakkira olulimi lwe bakozesa olubonero lukyamudde nnyo abantu abalala abazze ku mukolo guno abali batategeera bano kye bagamba. Abako batuuse mu maka gano ku ssaawa nga 9 ez'olweggulo era oluyingidde wabadde omukulu endulu n'esaanikira ekifo kyonna. Omukolo gutandise nga abaako obwedda basomba abawala ab'enjawulo mbadde n'obwana obuto obadde mugomesi nga bano obwedda abaleeta okubuuza ku bagenyi abazze okuzaalibwa mu maka gano. Obutafaanako na mikolo mirala ku guno kubaddeku aboogezi basatu nga omu abadde kugwa kutaputa byogeddwa nga abiza mu lulimi lw'abakiggala bategeera obulungi nti bw'obanga omwana ono ggoobi akkiriza n'ajja mu bakulu n'omwanjula Halima toyina kirala kyonna ky'oyinza kumukolera omulenzi ono njagala omunjagalire. Abako bannyonnyodde ensonga ebalese mu lujja era singa n'agenda n'ajjayo omulenzi azze okwanjulwa wakati mu mazina ku luyimba lwagenda omunoonye. Bamama, abataka, abakola ab'emikwano mwenna, oyo mwami waffe, bwe nnooze waffe kuwala Halima Nankya. Abange ekyo tukikubiremu. Kaakati mwennyinaze wulira bino. Omugole Nankya aleeteddwa mu kidalo okubuuza ku bagenyi be wakati mu masanyu agabuutikidde ekifo kyonna ng'era obwedda amaaso tagajja ku mutaputa abadde amutegeeza byonna ebibadde bigenda mu maaso. Oluvannyuma omulenzi akwasiddwa mukyala we amugudde mu kifuba mu ssanyu bakkira erijjula okubatta. Taata otuzaale abange ekyo musooke mukikubireko mu ngalo. Abako baleese ebintu mbadde ente enzungu ensawo z'omuceere n'eza sukaali sitifiketi za Buganda n'ebintu ebirala bingi. Abazadde ku njuyi zombi balaze essanyu lye bafunye ng'abaana baabwe batuuka kukula lino. Lukulu nnyo mu bulamu bwange kubesera kino nali nkisuubira naye nga simenti tukako okulaba nga omwana wange nnyina afuna mwana munne. Mwesigenga nnyo Mukama Katonda. Buli wami wakunyiza eri Katonda eri Katonda. Ate musooke mwogeraganye nga mmwe mwembi. Oluvannyuma ebintu mubireete eno gye tuli bijja kutambula bulungi. Okwanjula kunyumidde kubanga abadde brother wange ate nga okubeera nga omwami brother wange akubeera nga omwami n'omukyala bonna babadde nga bakasiru nze omukolo sigulabangako bwe gutyo oba bakasiru bombi. Ibrahim Boyega yakusakidde gulino ku Lwabukedde TV. Bikakutanze ne kakusuula mbengabi amasambagganyi